Anti nga ndi busy. Yakuba neighbor alwa begalide bujye mu kigo cyo kuyiga babiri tugamba tugenda ko mawono bagamba abo bajye kugenda ko mujya kiyigirako mwe mukite cyo kuza kwa kiro byammwe kiri kuba kya Oweruweru gwe basiba teyalina ayonka. Omwana lwaki wamukuba wotya ku this extent? Tata we yamukuba. Tata we omwana wani. Tata omwana yali ludda. Yamukubira. Ali ludda tata omwana. togenda tofaayo togenda tebagenda kukuba Bwetuula kuno noono kusonko bugona omwana. Tugenda ne maama tugenda naye owulidde? Tasobola kutuula. Tugenda bazanya ayinza okuyambako Kale ku mukutu Good Talent kwe tuli erinnya lyange nze Sonko Muhammad tubaleetera emboozi ez'enjawulo bonna beekuumidde Good Talent kugamba nno oyinza okufuna ekyenjawulo kyotatera kufuna nnyo abalala abagezaako okutufollowinga nga mutulaba mulaba engeri tukolamu ebintu byaffe tuyingirira ddala tutuuka ku nsonga ne tugittaanyiza ddala bulungi nnyo. Queen and King naye weebale kubeera ng'otulaba abatulabira emitalama yanja wano mu ggwanga Uganda n'abalala muleete obulango banaye tutandika okubeera nga tutambulira wamu nga tulanga ffenna abantu kwe bali balabira ddala ate bamakulu bakola business. Okay, ngenda kudda side ndine chairman w'ekyalo ekiyitibwa Wellspring eno kyalo kitisangibwa mu muluka gw'Obweyogerere tuli mu division era y'Obweyogerere kira municipality wa Kiso district. Tubadde nga tubawo emboozi ez'enjawulo abatugoberera ku mitukutu gyaffe kuba tubagamba nga bulijjo nti mpya subscribinga kwata kade ku TikTok asobola tufollowinga kasotekamu Good Talent GUD space talent nga bwolaba ekigambo ekyawo jabbanga oyogera naffe butereevu. Alina kyawulo bakyateesa comment section yawo weeri era bwe tujja tubakoonako nga olaba tubakoonyeeko. So nitubeera nga tutambulira awamu beere fanaganako ngeri ne ku Facebook era otusanga era amaka gaffe amakulu ye YouTube kutusinzira okuba nga tukuwa emirimu gino. Ye nange nze Sonko Muhammad. Ekyalo Wellspring kino tubadde nga tukiraba mawulire ag'enjawulo ate tulabyeko abaana bafiiridde mu mmotoka twabakolerako emboozi ebuvuddeko emabega nga aliwo omwana wa neighbor wa myezi nga 6-7 oli yamukwata n'amusuula mu ttooyi. Kakati twagala okubawa emboozi twagala okubeera nga tugoberera y'omu ku mutuuze asangibwa ku kyalo Wellspring abadde atulugunya omwana. Bakiyita child abuse. Child abuse kiyita mu bintu bingi. Omwana oyinza okumutulugunya nga oyita mu kumuvuma, kumulaga ebintu ebitajja mu myaka gye, abamu babakuba. Kati so ono omwana nga bw'olaba mu bifaananyi omwana ono yakubiddwa bya nsusso. Si gwe gusosa abadde nga akubwa. Paka ku extent gy'oyinza okugamba nti omwana atuuse n'okuvunda akabina. Oba badde basuuna musuune, badde bakola batya. Ebifaananyi ebimu bitiisa tujja bbanga tubibikkako naye nga boogeza kubeera ng'olaba eri ebifaananyi ebimu. So omwana ono bambi embeera gy'alimu si nnungi. Abatuuze badde nga bakuba akasimu eri ssentebe nange waliwo abankubidde kasimu nti mu area gundi mulimu omwana ono atulugunyizibwa. Omwana abamukubye natuuka ne ku extent efuka omusaayi. Omwana ali mu myaka nga 6 abadde waka nga tasoma ali ne step mother. Naye kye twakafunawo ku mboozi eno kiraga mbu taata alabika yabadde akuliramu ogukuba omwana ono.
ate nga kigambibwa nti taata yazaala omwana ono naye obuzibu buyinza oba bubadde buva wa step mother. Ate taata ali luddawo? Taata ali luddawo? Yagenze ne Bakali bagenda kuzimba. Taata azimba ate maama yabadde nga takuba kibooko? Taata yabadde kuba kibooko? Olina eddalo nti abaana baabo bagamba olina eddalo lingi ekiro kyatakuba kibooko ennyingi kabina avunda n'okuvunda kyekyo ogana n'okusoma kyekyo bakyakuba kibooko ennyingi kyekyo. Nine ssentebe w'ekyalo njagala beere nga tweyanjulira ate tubeere nga tukwata ku mboozi eno. Chairman nkwanirizaako nnyonnyini ddala. Nange nsanyuse okuba nga ndi ku good talent nga bw'ogambye. Okuba nga munoonyezza eno mirimu gyange gye ngikolera mu nnimiro era ng'abatuuze abalabi ba good talent. Ndi ku mirimu gyange mukulu Sonko gyansanze okubaako ebigambo byambuuza ebikwata ku child abuse n'eri omwana oyo gwe baatulugunyizza ennaku nga 3 emabega. Amanya gange nze Bukenya Elisa, chairman wa Wellspring Zone. Okay, so tuline ssentebe Bukenya Elisa no ye chairman w'ekyalo kino ekya Wellspring. Chairman, tusookere ku nsonga y'omwana ono yatulugunyiziddwa. Omwana nga yakubiddwa nnyo. Ono amawulire gano wagafunye otya? Nasooka okufuna amawulire ago ku mutuuze omu n'aŋŋamba waliwo omwana gwe baakuba akabina kavunze n'endowooza nti oba bazadde be baabonereza mubonereze. Naye olunaku lwajjo ssaawa ng'emu nakeddewo ne ŋŋenda ddala ndabe ki ekigenda mu maaso. Omwana gwe bakuba kituufu. Bwe natuuseewo nasanze omwana baamukuba ng'akabina konna kavunze kyekituufu. Olidde ng'ensonga eyo sikyasobola gihandolinga. Ne mpita munnamawulire wange Sonko Muhammad, ne mpita n'omusirikale bamuyita Zawula, ne tukwata omukyala ne tumutwala ku poliisi eweeyogerere. Tumuteekayo. Omukyala n'agamba nti taata w'omwana ye yamukubanga so si ye. Olidde ne mubuuza kati yamukubanga ggwe oliwa? Nti nze nabanga ngenzo kima emmere omwana ne bamukuba. So kati mu mbeera eyo omukyala ne mukwasa poliisi ne mbagamba bakwate omukyala ono bamusibye ku poliisi bawe asobola okujja. Bawe ajja kusobola okujja. Ne nvaayo olunaku lwajjo nga muleseeyo ku ssaawa nga 6 ogw'emisana nga mulese ku poliisi bweyogerere. Amawulire ge wazzeemu okuwulira nti taata w'omwana yamaze najja? Nategeezeddwako nti taata w'omwana yazze ne bamukwata naye kati mbadde sinaddamu kukifoolowinga. So oteekateeka kuddayo kulaba kigenda mu maaso? Ya, teekateeka olw'eggulu awo kuddayo ndabe ki ekigenda mu maaso. Naye nabadde nsuubira nti ne poliisi bw'eneeba emaze okukwata omwami oli bajja kunkubira kuba ennamba z'essimu tuzibalekera naye tebaakikoze. Tebannabakuddamu kukuba? Tebannaddamu kunkubira kati simanyi kikiri wakati awo. Oba baamukutte ne bamuta simanyi naye nga nja kuddayo kuba nze nawaabye omusango ogwo. Tebatera tudisappointinga abeebweyogere. Kimanyi balabika ensonga bagikwasaganya katubalinde bakuba akasimu. Banaaba nga tebakubye naye ndowooza bavunaanyizibwa bwe okuddayo okulaba nti bino biggwawo abantu baba balina okuvunaanibwa. Si bwe guba? Bwe kityo bwe kirina okuba. Olidde kubanga okutulugunya abaana nsonga y'amaanyi. Olidde yandiweereddwa ekibonerezo omwami oyo kuba ndaba omwana omukyala gwe baasiba oweeruweeru yalina bebi naye baamusiba lwa kutulugunya mwana we gwazaala. Kati njagala poliisi ensonga zino ereme zikwasa kisa n'omwami ono avunaanibwe kubanga omwana si ye yamutuma okumuzaala yeetuma yekka. Owulidde okuzaala omwana oyo kati ate bw'omuzaala ssente bwe ziba zibuza obusungu bwe ate n'obuleeta ku mwana. Olidde ekyo kiba tekikola makulu. Nsaba poliisi ekwataganye ensonga ezo atwalibwe mu mateeka. Wafunyako kagaapu okwogera mu nkono omwana ono? Omwana n'akubuliramu kiddala kituufu ani yamutuusa ku kino? Nayogeddeko naye. Omwana n'agamba taata yankuba. So si maama ono? Si maama yamukuba nti taata buli lwakomawo yamukuba. Naye maama ekyensobi kye yakola bwe baakuba omwana babadde bamuggalira mu nnyumba nga tafuluma bweru. Lwaki baba bannayibba ndowooza okumulaba? Olidde ng'amuggalira mu nju ate n'atategeezaako nababuyinza. Bwe yanditutegeezezza at least fe omwana twandimujjanjabye. Olidde kuba tusobola okumujjanjaba ekiba kisaanidde.
ate baneiba bano okwogera nabo bo tebakugamba ko tebo omwana abamukuba we batibadde tumulaba nga muyisa bwati kubanga omwana ayinza okugamba taata yankuba natagamba mama kuba mama yaliwo obudde obwo taata taliiwo nga atidde maama okumuwaayo naye nga tebayinza babadde nga beegatta ne bamukuba naye ng'omwana aba atidde okubawaayo amanyi maama ajja kunkubeera we n'amuwaayo nga kye twalabeko nti omwana twali tumutwala opoliisi omwana yakabina ganutula ku ppiki nga manyi bagenda kuddamba mukube. Ekintu ekyo kiyinza okuba ekituufu kubanga waliwo banneiba be nabuuzizzaako ne bagamba omukyalo oyo mukambwe nnyo omwana era naye amukuba so kati omwana yatidde kuba maama gwasiiba naye kuba omwana wa myaka giri mu 6 awo udde amanyi ki ekiddirira n'embeera gye bamuyisaamu. Ekitundu Wellspring generally tukitunuulira ebintu by'okuba nti abaana tebayisibwa bulungi nga bingi kolooza kiva ku ki kubanga bye buvuddeko tutandikire ku mboozi kale kweneesembyeyo abaana babiri abaabula ku bazadde baabwe ne babazuula enkeera ku makya naye nga beesibira mu mmotoka omunaafiira mu mmotoka. Oluusi ekisinga okuleeta obuzibu obulagajjavu bw'abamaama lidde kuba abo abaana ababiri maama yali waka oyo omwana yafa maama yali ali waka n'amuwa munne gwatamanyi nako ne batandika okutambula naye mulidde n'amutwala n'amusibira mu mmotoka kati awo buba bulagajjavu bwa muzadde abazadde balagajjavu mu nsonga eyo tebafaayo nnyo ku baana baabwe kulaba omwana ali atya omwana aliwa kyekireetera ddala obuzibu naddala obuzannyo buno buleese emitawaana mingi obuzannyo otya buno oba ku TV busoops obwo oba ku TV obwo olidde era ebiseera ebisinga abaana ababula naddala emabega eri eriyo omwana gwe basuula mu toyireti wa myaka 7 gwe basuula mu tooyi bagamba naye bwe baye yamusuula oba niyamusuula mu tooyi gwe tutaategeera n'okutuusa leero gwe tukyanoonyerezaako yabula mu ssaawa 7 ssaawa za kazannyo ez'emisana ng'ali kazannyo era nabali nabeera oyo omu eyafa era naye bwali budde bwa kazannyo kale bamaama batwale obuvunaanyizibwa eri abaana olidde n'abazadde naffe banneiba lwaki olaba omwana wa munno nga waliwo omuntu amukutta atali wavunaanyizibwa gw'otomanyiiko ng'amutwala n'osirika obusirisi ffenna tubeere bazadde mu ggwanga. Okay, abatugolaba era abatugoberera ompyo subscribinga ku mikutu gyonna kwetuli ebeera Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad tuli ku Kyaalo Wellspring tuli naye ye ssentebe w'ekyalo kino ekya Wellspring. Chairman tulaba abantu bangi ku Wellspring basenguka enkya n'eggulo na kitya abantu bano baba bamanyikiddwa abasinga obungi kuba tulumanya nakyo kiyinza okuvaako okulaba nti obumenyi w'amateeka bwebeera bungi especially mu bintu by'abaana. Tulaba abaana basobezebwako abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka kuno ku kyalo nga kwebali abamu n'owulira nti oyo muzadde we mwennyini oba wa luganda oba kojja we yamutuusa ku kyokya bino olowooza biyinza kukolebwa bitya? Ensonga eyo gy'ogambye ntuufu era weeri kuba waliwo era omuzadde omu eyakatwala omusajja mu kkomera eyasobya ku mwana we ulidde naye era bwe bumu ku bulagajjavu n'obeera n'omwana waka mwana myaka 12 tasoma ulidde kati abo babulagajjavu bwaffe abazadde kuba abaana UPE kale owaayo akasente emitwalo 10 naye nga omwana muteeke ku ssomero onoomuteeka ku ssomero ebikemo ebyo tebijja kubaawo kutya abantu abangi mu kitundu yes ekitundu kyange nga bwe munaaba mukirambudde bwe munaaba mugezezzaako okukiraba kitundu kijjudde abapangisa it's a slum area ulidde kizibu nnyo okugenda ng'olondoola buli muntu aleese omupangisa kuba nina emizigo mu kitundu kyange egisukka mu 15,000 bayitirivu abantu baba bayitirivu nnyo ulidde naye obuvunaanyizibwa bw'abatuuze okuleeta omupangisa amwanjule naye ate naye tomunenya bw'afuna oli amuwa akasente agamba bwe namutwala ku erosi bayinza omusabayo 2 nga naye agamba tebayinza okunfiiriza zino bajja kunfiiriza sente zino n'okumusaba ebyetaagisa kuba ffe gwe baba baleese omusaba ebbaluwa y'erosi gy'abaava obulidde tulabe obukakafu bwe kati abatuuze baffe bakigaanira ne bataleeta bapangisa kubanjula ku erosi najjo mitawaana minene nnyo
neba maama bano okusingira ddala maama mugenda bakola bateri abaana abayina abaana abatali baabwe abamu balina abaabwe bennyini nalwo gutwala bakuwogula yamukuba n'amwokyayo kya naye ate nga mwana we yamuzaala ddala ebintu bino mu ggwanga nga gye tugenda biyinza kwatibwa bitya era olowooza biyinza kendera bitya kubanga simanyi kati nga mmwe abatusinga ku myaka abatuzaala batukubisaamu ddala bino edda byaliyo bwe biti bitandise ku mulembe guno byeyongedde bweyongezi kiki ddala obwedda twawuliranga nti oyo yakulira mu famire ya guni n'atamanyi na kumanya nti obasina yeewaabwe ensonga eyo gy'oleese ntuufu olwaleero obuzibu bwe tusanze omulembe guno famire omukyala basinkana mu bbaala ne baagalana basinkanye mu abaali awo nalaba alina ekiwata ekyakabi mu bbaala ne bakwatagana walabanyirira ne bakwatagana mu kaliyo kibuli wamu so ng'ate fedda gaabanga maka oli n'agamba amaka ga gundi mwe mujja okuva omwana owulidde anaawasa omwana wange ng'amaka galina empisa naye olwaleero ojja sanga omuzayire azze wano awasizza omuganda tebagenda kukwatagana mu mbeera zonna owulidde oli empisa z'endala n'ondala kyekireetera ddala obuzibu kati mu ggwanga owulidde weewaawo okusaba weekuli babasabira basinkana mu makyaki naye ak'obutonde kasigalayo owulidde kati kambawo ekyokulabirako kimu abavandume mubamanyi be bayita abanyarwanda balina kalica yaabwe bw'ajja yadde azadde mu ggwanga lyonna alina okuddayo ewaabwe batya omukyala alina okuddayo e Rwanda oba anoonya omunnarwanda n'amuzaalamu era omwana ne oba omuwasiza wano byaddala nti temuyendanga era ekiseera kituuka alina ng'akalombolombo n'agenda n'azaalayo omwana kinoonyerezeeko kati ngaddayo nga nze wano ntegedde yamuwasa oba mukyawagana nadda n'asooka azaalayo n'asooka agenda azaalayo omwana bw'amaana akomawo ate n'omubufumbo yes asobola okukomawo oba obutakomawo ate ekyo mbadde sikiwuliranga so kati awo kyekiriwo buli bantu balina kalica yaabwe ng'ojja kumwagala era bw'anaatuuka ku mwana ng'oyo ajja mutulugunya kuba alina embeera ze enjawufu kati n'olwekyo twesabire bwesabizi nammwe abakyali abato sooka onoonyereza omuntu gw'ogenda ozaalamu abaana naddala mu abasajja noonya omuntu gwe ngenda ozaalamu omwana avaawa famire eri etya mugenda ne mubazaalamu abaana nga yakulira ku street ye tamanyi kulabirira muntu omusanze yeekozeeko bulungi yakulira ku street owulidde osuubira mugenda kuzimba amaka kiyinza oba ekizibu ekyo kibeerera ddala kizibu nnyo so n'olwekyo kubanga ebiro bino nnaku zino area w'obeera oli w'ofuna omukyalo wobadde olina okolerawo mu factory eno aba wakonyumiddewo we bigenda biva mpola mpola ne byeyongera mu maaso kubakirizagaana guli omulembe ogwammwe kati oguddako nti ate wa mwami gundi oluusi bakweteranga na buleetezi olw'ebyo bye bisobola okudda oli nga wasa abakyala be nga basatu bananga abayina mu nnyumba ne bateekuba ngumi ne babeerawo bakazi bajja naku zino bakusanga busanzi ng'olina gw'oyisinganya naye mu kkubo n'omusiibula bw'oti ekikondi ne kivugaawo wennyini naye era tekijjaawo kiri naawe bw'ofuna omuntu nga temunnakola maka sooka omunoonyerezeeko ewaabwe lwaki mukolerawo obufumbo sooka omunoonyerezeeko nga musooke mweyagale nga temunnazaala naye munoonyerezeeko olabe eddala ewaabwe wa tunagenda amaaso tunakwatagana tunakwatagana oba naaba muvandimwe nti alinga ali ku contract bulidde tunakwatagana ezo z'ensonga ddala ezigaanidde ddala abavubuka ab'omulembe guno okubeera obumu bulidde ku nsonga y'omwana ono tulaba nti taata alabika yabadde akuba omwana okusinziira omwana nga bw'ayogera taata tulugunya omwana ono bigenda ku poliisi oba wanaabawo negotiations nti kale maliridde oba ne bagenda okulaba nti okusiba taata ayinza obutaba solution naye ate ekyewuunyisa taata ono ate ndaba nga yalina okuddamu era abeere n'omwana maama ayinza obba oba yafa oba maama taliwo completely ddala olowooza obwesigwa buli nti taata ayinza obutaddamu kukola mwana tekisinga ekyo because wamuvundiza akabina kitegeeza nza n'omukola ekiyinza okumutta olowooza kiyinza kukolebwa kiti ate ekyo kuba ne baba musibye alina okusaavinga amala aveeyo mukomera naye ajja kuddamu asanga omwana oli engeri omusango gye twagutaddeyo mu poliisi waakiri tugenda n'akola endagaano ku poliisi obutaddamu tulugunya mwana
olidde n'akolawo akakalu akamulobera okuddayo okukola kyo tulugunya omwana singa bamutulugunyizza wonna waba akwatiddwako oba poliisi oba ng'avudde mu zooni eno kuba si wamaka mupangisa olidde singa abazzeemu okusangibwa mu kifo kyonna nga tulugunyizza omwana awo aba avunaanibwa ekisinga ku ekyo. Ate waliwo abagamba nti oli mukazi onobye genda n'omwana wo banayimenyeka n'omwana wo kubanga omwana watamenyeka naye omukyalo omulala anajja n'amusanga mu maka obumwami yayinza omutwala biyinza obutaba birungi. Obwo buba butaba na buvunaanyizibwa ngaffe abasajja. Omusajja lwaki tokuŋŋaanya abaana bo n'obeera nabo lwaki obaleka agende n'omukazi? Ng'omusajja amujja ku mukazi amulekawo ate omusajja amala aleetemu omukyalo omulala ate omukyalo omulala afuuka obuzibu eri abaana. Era omusajja olina okuyimirirawo mu maka ng'omusajja kuba abaana babeera babo. Olidde ogenda okuleeta omukyalo oli ng'omaze omugamba nina abaana bange era abajja mu baana bwe tuba tetukwataganye ng'ogenda ndekera abaana bange. So omusajja alina okuyimirira ng'omusajja. Omusajja olina okuyimirira ng'omusajja obudde bwonna. Olidde n'oyimirirawo ku lw'abaana bo. Kaakati bw'onoolekera abaana bo ddala mpisa ki ze bagenda okkuliramu? Olwaleero tubeera mu mizigo omukazi ajja agenda afune omusajja omulala bali mu kazigo mwana awezezza myaka 12 kateni kyekisenge osuubira mwana mpisa kyezo zagenda okkuliramu. So abasajja tuyimirirewo tube nga tusobola okubeera n'abaana. Omwana ne weesanga ng'alina byawulire obwongo ne bukula nnyo nnyo n'agamba naye lwaki nange mbasigezaamu n'endaba. Owulidde kati awo tugume tubeere n'abaana baffe ate tuzaale abaana nga tusobola obbalabirira. Tuleme kuba mansa n'ozaala mwoli nga tonnafuna busobozi.